Cedrisa Musuza aka Eddie Kenzo, the big talent CEO bawa Honorable Minister omubwati semusanyufu lwaki relationship ye mugigattamu mukyala Rema Namakula. Mbaniriza mwena abali ku NCK TV webale kubanga oli naffe, webale kutambula naffe. Katwala omukisa guno kubanga tukulisaayo yonna gy'otambulidde olunaku olwaleero. Kale nno tusuubira nti buli kimu kitambudde bulungi ate nga naawe gy'oli oli bulungi. Weetuli nnyo obutereevu gwatanaba kubanga osubscribinga ku channel yaffe, ke kaseera okubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ssaako n'okubanga leka comment yo. Ebisigadde byonna butereevu, amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wonna woli wonna wasinzidde. Tukyali ku nsonga zaffe n'omuyimbi waffe w'eggwanga. Munnange bagamba nti awali ebirungi n'ebibi tebibulawo. Twasanyuka nnyo Eddie Kenzo ng'afunye omukyala Honorable Fiona Nyamutoolo, era amawulire ago we gayitingana ffenna abasinga obungi ba ttiimu Eddie Kenzo twali basanyufu nnyo ne twesunga olunaku olwo lwalivaayo okubanga atubuulira mu butongole oba ng'abuulira ku bawagizi be n'Abannayuganda bonna, kubanga baali beesunze ebbanga ddene okusinziira okuva omukyala Rema Namakula yagenda n'abeerawo awo. Bingi nnyo ebyayogerwa mba saagala kubiddamu naye mwena mubimanyi. So we twamulaba ne omukyala Honorable Fiona Nyamutoolo ng'amuwerekeddeko awo nno eŋŋambo ezaali ziyitiŋŋana ne tutandika okuba nga tukonfaminga, naye yali tanavaayo. Oluvannyuma n'avaayo n'akikakasa era naffe ne tukitegeera nti balina n'omwana omukulu. Kaakati ebyo byonna nga bigenda mu maaso, awo nno ba advisors ne batandika, ba brothers and sisters in laws aba ku social media, internet mothers in laws, internet fathers in laws, internet sisters in laws ne bavaayo, internet singers in laws bonna ne bavaayo, singers in laws ne bavaayo, buli omu alina advice ye. Kakati bambi mukwano omungi, musajja wattu yali atugamba nti tayagala kubanga ateeka, yali yagaana okubanga aleeta famire ye oba relationship ze mu media, naye lwakuba nti omukyala gw'alina essaawa ya kakati she's a public figure, kiba kimukakatako. Ate ekyo nakyo mbu kimufuukidde obuzibu, bw'avaayo n'ayogera ku mukyala we ate asuusizza. Ate maama yalemeddwa okukola music, ali ku mukyala, ate simanyi omukyala yamuloga. Nti bannange nkole ntya? Nali sirina mukyala nga mwabambuuza omukyala buli kanaku, nali sinabamwanjulira nga munjogerako, ate simanyi ndya bisiyaga, siri wasa era kye kyaddusa Rema. Kati ate nfunye omukyala weemwogerako ate baamuloga alemeddwa okukola. Nti bannange Abannayuganda mwagala ki? Mpaka tatuuse n'okugamba nti naye mbadde nsaba mu byonna bye mwogera omukyala Rema Namakula mumuggyeemu mu relationship zange oba mu mukwano gwange oba mu relationship yange ne Honorable Fiona Nyamutoolo, nti mumuggiremu ddala, nti kubanga oyo kati mukyala wa Bendi alina amaka ge, mukyala mufumbo, ali happily married. So byonna bye munjogerako muyinza obinjogerako nti naye mwandibadde abakyala abo ababiri mubeesonyiwa, nti naddala omukyala Rema Namakula nti mumuwe respect ye nga wenjimuwa, nti nga naye waagimpa nange mbadde nsaba mumuwe respect ye, mumwesonyiwe mubijje mu bintu bino ebyange ne Honorable Nyamutoolo. Nti ebyo bye bintu ebimu ku ebyo ebyali bindeetedde okubanga nagaana nti famire yange sigenda kubanga ngiteeka mu social media oba relationship oba omuntu yenna gwe ninaye mukwano. Tenali mmanyi nti mujja kutandikanga era simanyi Namutoolo era simanyi Rema Namakula ebiri bitya, nti omukyala oyo mumwesonyiwe. Nti nze Eddie Kenzo omuwanye ekitiibwa sisobola kuva eri nemmala gamwogerako nti oyo Mama Maro oba temukimanyi asaana ekitiibwa kye, kitegeera nti asaana ekitiibwa kye
omukyala eyandaga ekitangaala yadde nga ebintu nti ye mukyala wange gwe nasookera ddala okubuulira abantu nti nfunye omukyala ne tubeera wamu nti naye nga womanyi byatuukawo nti ebyo byaffe nti naye ffe tusigala bazadde ti so mbadde saagala ebintu ebyange mubiteekemu omukyalo oyo oba essaawa eno relationship gye ndimu buli kye mwogera nga murireetinga kurema omulaba nyamutoolo ne mutandika okuba nga mubakompeyalinga nti comparison zaaki nti buli omu alina mukama nga we yamutonda era buli omu alina mukama kye yamuwa nga kiki ye yekka ti so nti ate kyokugamba nti bandoga bannange nti navaayo ne mbeebaza wano nti bannange mwebale kunsabira nange nenfuna omuntu anjagala nti ekyo kyemwambuuzanga buli kaseera omugole waddi omugole omufuna ddi omugole twagala omugole nti ate nvuddeyo nfunye omugole ate nalwo lufuuse lutalo nti buli omu ayogera kikye oba oli wano ono n'akukoona kino oba oli wali oli n'ayogera giti bannange nti oba oli anagamba toyogera bwoti toddamu kwogera ku mukyala wo mu public toddamu kola bwoti era amanya simanyi relationship yo gijje mu public ti bannange ngamba nti waliwo wootuuka ne bikutama nti waliwo wootuuka mu butuufu neweebuuza abannayuganda baagala ki nti nange nkimanyi nti saagala nnyo kuba relationship yange oba family yange ngiteeke mu public nti kyova olaba sitera nti naye binsuuseeko nti ate kibawaasi nga mubigattamu omukyala Rema Namakula nti kibawaasi nga mugasseemu omukyala oyo ti kubanga omukyala oyo simanyi lwaki muba mumuteeka mu buli kimu ekyange ekinkwatako ti oyo omukyala asaana respect kubanga mukyala mufumbo ali mu maka ge alina omwami we ate maama w'omwana wange maama Amal kitegeera ti so mbadde mbasaba ti bannange mutuweemukkoko ku mirembe tetugaanye tuli ba celebrities nti naye ebintu ebimu waliwo bye bisuuka n'olaba nga bisusse we byandikomye so yagamba nti advices aziwulira nti naye mu butuufu naye muntu mukulu nti naye muntu mukulu amanyi kyakola ate yagenda mu relationship eno era ng'akimanyi nti agenze ne public figure nti bino byonna bijja kubaawo nti naye tolinawo gyosobola omugamba nti nebwaba nga abadde apafoominga mukyala we n'amusanga ku gundi nti okwogerako nti bannange ono mukyala wange mwebale kumpa mukyala mwebale kunsabire nti awo mba nziza omusango gwa naggomola nti ate wensirika nayo nga bagamba nti ate alabika alina abakyala bangi tayagala kumujja mugalale nti ye abange abannayuganda mwagala ki muleke omwana wattu yeyagale Rema bulijjo akibagamba ti love is beautiful so muleke Eddy Kenzo naye anyumirwe naye afunye omuntu amwagala bannange muleke omusajja anyumirwe nti mujja mumalako emirembe buli kaseera kino buli kaseera kiri ate yandikoze bwati ate lwaki ayingirira ate nti bannange kikyo musajja wattu timumuleke naye abeeko n'emirembe anyumirwe awulireko ku ssanyu akole kyawulira nti ayagala naye okyusa eno kino kiri okyusa eno nti bannange naffe tuli bantu nga mmwe nga gwe owulira obubi nga saawa yonna topika eriko ggwe nti nange oluusi binsuukako so munnange basenga bakuno babagambyeko nti advices bazaagala naye oluusi mbukisuuka ndi musussa we mwandikomye so si bigambo byange naye nga mbagamba kimu nti mukwano gwange gwali atana subscribing omukutu tukyali gumu gwokka that is NCK TV nga tolina kusubscribinga ke kaseera beera ng'osubscribinga ringinga that notification bell osharinge olikinge saako n'okuba ng'oleka comment yo ebisigadde byonna buterevu amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wonna bw'oli wonna bw'osinzidde sigala naffe tukomawo.